Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwa leero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe baliyita, nga bwe lifaanana n'ekyo kye liyamba. Olunaku lwa leero kwetedde eddagala eriyitibwa Kiralankuba. Kiralankuba Bwati Bwafanana. Kiralankuba ddagala ddungi nnyo. Okusookera ddala Kiralankuba oyo nga w'omulaba mbayitedde ebikoola biraba bulungi nnyo, bifaananamu nga ebya muzikiza. Muzikiza oba mumutegeera? Bifaananamu nga ebya muzikiza. Kuba ne muzikiza alina oluyolayola kungulu kuno emabbali n'emabbali. Lwakuba muzikiza enjawulo gy'alina, ye alinako engeri y'obuugi obutonotono. Ate ono ye Kiralankuba ye alina kakkala koolaba akakali eno wasooka, alina kakkala. Ate ye muzikiza takalina, nga naye mu nfaanana bifaanagana. Obitunulira bw'oti osobola omuyita muzikiza. Nga naye ono bamuyita Kiralankuba, bwe batyo bamuyita nga bw'omulaba. Alina kkala bbiri. Alina ka green kolengera munda, n'abako n'akakali kungulu kakkala ako koolaba kalinganga luyero lutonotono. N'okikyusa era eno bw'oti sayidi endala, era naye obeera ojja kkalaba bulungi nnyo. Kwegamba Kiralankuba oyo bw'atyo bwafaanana. Singa ogezaako omwetegereza eddagala lino mulina okufuna ekintu ky'olikwatako. Kati ono ye alina kakkala eno ewasemba, okalaba eno ewasemba eno gy'okanogera, alinako kakkala akatinitini, kakkala kalinganga ka lwedi akatinitini. Kakati Kiralankuba ono endwadde ezasinga okujjanjaba ze zino. Okusookera ddala mulungi nnyo okumwa ab'embuto. Ab'embuto ng'oli mukyala muzito naye ng'ofuna okunafuwanafuwa buli kaseera, Kiralankuba oyo omufuna bulungi nnyo nga bw'omulaba. Ofuna ebikoola naye bw'obeera omunaaba ekyenjawulo ky'alina, tolina kunaaba kikoola kimu, tolina kunaaba bikoola bisatu. Olina okunaaba ebikoola bibiri, ebikoola bina. Bw'otyo okitegedde? Bibiri bina oba n'oyongera mu maaso, naye tonaaba nga tebiweze bibiri oba nga tebiweze bina oba mukaaga. Bwe kityo bwe kiri. Kati singa obeera asobola okuyamba yekka nga togaseemu ddagala lyonna. Just omuyenga bulungi nnyo mu mazzi, naddala obudde obw'okumakya oba gwe omukyala ow'olubuto, n'okinaaba bulungi ng'obiyenze bulungi, obeera ogenda kuwulira bulungi nnyo, ogenda kuddamu amaanyi. Omulaba ndowooza eno bwafaanana kakkala ko kaalina. Osobola omutegeerera okwako kakkala. Alimu kakkala kolengera ka green, ak'engeri ako ka green nga bw'okalaba. Mulungi nnyo kumwe abakyala ab'embuto, abeera ajja bayamba bulungi nnyo. Ekintu ekya naawe kennyini tugeze onafuye, owulira oli munafu, okiyenga bulungi nnyo n'ogenda ne weeyiirako, obeera ogenda kutereera. Ekirala ng'obadde olina kamunguluze, kamunguluze ng'akulemeddeko, osobola okkiyenga n'okyeyiira omubiri gwonna n'ekusinga n'oyiwa ennyo mu mutwe omwo. Ebiseera ebisinga kamunguluze, singa obeera ofunye kamunguluze, osobola okyeyiira mu mutwe oba n'okinaaba omubiri gwonna, obeera ojja kufunawo enjawulo bulungi nnyo. Osobola n'okuddira ebikoola by'ensogasoga, ensogasoga ennene, ebikoola ebinene, era n'obigattamu oyo Kiralankuba, n'ofuna ebikoola bibiri oba bina n'obiyengera wamu. N'ofuna w'obitera, obiyenga kiro, kawungeezi ssaawa ng'emu bbiri ez'ekawungeezi oba ez'ekiro, n'ofuna w'obiteeka ebweru n'obisuza ebweru. Ng'oddidde oyo Kiralankuba n'ogattamu n'ebikoola by'ensogasoga, ebikoola ebinene, obiyenga bulungi nnyo n'ofuna w'obitereka. Gwe omukyala ow'olubuto keera ng'obyeyiire, ojja kulaba ogenda kusiiba bulungi nnyo, ogenda kuba olina amaanyi nga tonafuwa mubiri, olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo ku nsonga y'okuwa omubiri amaanyi, naddala ggwe ow'olubuto. Naawe atali lubuto osobola naawe okukola ki? Okukyeyira ng'omubiri gwe gufuuse munafu. Bwe kityo bwe kiri. Mulungi nnyo ku bakyala ab'embuto oyo. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala mbaleetedde Kiralankuba oyo. Njagala mwetegereze bulungi osobole omukozesa gwe omukyala ow'olubuto, ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti.
kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Naye ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.